Uganda yemu ku mawanga matono ennyo mu Africa agakkiriza okubudamya abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo olw'ensonga ezitali zimu. Welutuukidde olwaleero ng'eggwanga liteeberezebwa okubamu abanoonyi b'obubuddamu akakadde kamu 7,000 wabula ng'oggyeko abawangalira mu nkambi bangi bali mu bibuga eby'enjawulo naddala Kampala. Muno mulimu Abasomaali, Abakongo, Abalundi, Abasudaani n'abalala nga basinga ku bano bavubuka. Olw'okuba nga tebali mu nkambi okubeerawo kwabwe mu ggwanga kufuuse kuzibu engeri gye kiri nti be balina okwetakulira buli kimu. Oli ali mu kava bakyamubiibita bakyamuwa buli kimu. So yenjawulo eriwo ddala nti bano abazze mu Kampala tubeerabira tubatwalanga abaagenda. Ba refugee tusasula nyumba tusomesa abaana tunakulya tunakunywa kati tetumanyi oba tuliludawa. Ekisinga okubaluma kwe kubanga bangi ku bo tebalina biwandiiko bibakkiriza kubeera wano olwa gavumenti okussa envumbo ku ofiisi ekola ku nsonga zino. Wano nno nga bayambibwako ab'ekitongole Kingabo Youth Friendly Services basabye gavumenti okubawa empapula olw'okuba bangi bakwatibwa ne basibwa olw'okuteeberezebwa okuba abamenyi b'amateeka. You can't walk because of they are arresting you. Police is everywhere. You can't buy something. If you want to go to the town, they are going to arrest you and ask you ID. And if you don't have ID, they are going to arrest you. Toina refugee ID, toina asylum seeker, toina chi. Echilaga nti no refugee. Umuntu akwata nga like bakutwala nga someone who is a victim. N'okusoma nakwo kuzibu gye bali olw'ennimi nga n'amasomero gye bagezaako okugenda gabeekengera naddala singa tebaba na biwandiiko. Tukiriza yes UPE jeri USC jeri naye bafeeyo nnyo laba nti bano abazze basobodde batolaba nga bayingiramu cause we believe abasinga tebamanyi language yaffe. Ku by'enkulaakulana bagamba tebalowoozebwako gamba ng'enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya. Oba tubayambeko ku empowerment economically nti basobole olaba nga beenyigira mu programs ez'enjawulo nga ebya microfinance nga okufuna ebyemikono ebyokusoma. Ekitongole Kingabo Youth Friendly Services wansi wa Plan International wamu n'ebitongole ebirala bebivuddeyo okulwanirira eddembe ly'abantu bano okulaba nga batuusa eddoboozi lyabwe libe kikwatako okusobola okubeerako bye batereeza. Katujje twegatte ne baganda baffe ba refugee tubeeko ne kye tugamba eggwanga kubanga ogenda okulaba bambi ng'abamu kubo security wise nga babeera mu hiding kuba tebalina mpapula ntuufu. Olw'okuba nga bangi ku bano bawangalira masekati ga kibuga, Afu Walindo akwanaganya ensonga z'abavubuka mu KCCA ategeezezza ng'ensonga z'abantu bano bwagenda zituuse eri bakama be okulaba nga bayambibwa. Genda kutuuka twogere n'aba Directorate ya Education okulaba tuyambye tutya abantu abagwira okubanga bategeera olulimi as a media gye bayinza okwezesa okubanga bakola emirimu gyabwe nga bannansi. Ebikujjuko by'omwaka guno bitambulidde ku mulamwa gwa bwegassi ne bannansi mu lufuutifuuti gwe bayise Standing Together for Solidarity. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.